eri Wamala yasobola okulikodinga oluyimba yayiiza nabutono enyimba n'okuva eddala edda baali abantu baalikodinganga kuba n'enyimba zowulira zonna Sematimba kikwabanga ezo zonna zaalikodingibwa dda kati n'olwekyo tuleme egamba nti ono yasooka okulikodinga kojja kyekimufuza yajja kugattawali kubeera nti y'omu ku kadongo kamu abakulu nga kati olwaleero nze bwemba ntambula ne baŋŋamba nti ndi omu ku balegendi ba Katemba nga mwami Christopher Mukiibi y'omu ku baasooka okuzannya baddaani Zirimmenya bajjaka Sekajugo bagundi bagundi mwami Byron Kawadwa oli n'agamba yo jjajja waaki bwa Katemba so ekimufuula jjajja kubeera nga y'omu ku bafawunda b'ebibiina ebyatandiikiriza okuyigiriza abantu emijeno nga bibayigiriza endongo. Mu byafaayo bye mulimu okusiimwa Ssaabasajja Kabaka yaliwo ebiseera ebyo njagala nnyonnyole ku lugendo lwo okusiimwa biki bye yali akoze oba biki bye yakola anti okusiimwa kukolebwa buli lwe balaba nga oyimbye ennyimba oba okoze ebintu ebiyambye eggwanga ebirina kye byongedde ku ggwanga wali toyinza butasiima Sebadduka nga yayimba oluyimba eddaame lyacwa nga Ssaabasajja ayinza obutasiima oyo nga yayimba oluyimba amazima tegeekweka yayimba omulogo n'omusezi kama ng'ayimba ku sectors ez'enjawulo ezisomesa yali ayimba bisomesa ng'ate Ssaabasajja ayagala nnyo ensi okusomesebwa n'abantu bokuba ndi bayivu kati yali tayinza butasiima muntu ng'oyo. Ssaabasajja avaayo n'agamba awo omukulu ono ayina akenkizo k'akoze ndoza essaawa zino be bayita bassa be bayita bassa balala ekyekitiibwa akuwa kiwe oli teyakimuwa naye yakiwa Misaaki yakiwa Walukagga kuba bebamu nabo kuba bo ate baasukkawo babaera baana bato babadde baana bato nga batadde amataffaali ku kutambula kw'Abannayuganda n'Abaganda okutwalira wamu. Ekitiibwa kino kifuna akikwatya mu buwandiike oba bugambibwe ebintu bya Ssaabasajja tayinza kukoma bukomi awo buli bukimba mu buwandiike ne bw'olijja emyaka 10 olowooza singa kati olwaleero kyamanya nti ono yali Katikkiro wa Buganda yali ki bibaako obuwandiike n'agamba ekyassa nkikuwadde era n'ebbaluwa ekuwandiikirwa n'olunaku lwe bakikutikira era ne obeera invited. So omukulu Sebadduka teyakifuna tebaakimuwa naye ng'ate yasiimibwa nga bw'olaba egindi ebungereza abantu bakoze ebyamaanyi naye Alex Ferguson bamuyita Sir Alex Ferguson naye ate Jim Livesey yayimba ennyo ng'ate yali ku lusegere lwa Queen tebaamuyita Sir naye ng'ate yakola ebintu bingi nnyo mu Bungereza awo. So birina bwe bitambule kojja mu byafaayo wano luliwo okuza bakiyita ki exile bakiyita batya okuwaŋŋanguka kyekyamuleetera okuwaŋŋangusibwa era ani Sebadduka bamuwaŋŋangusirizaawo anti mu byafaayo waliwo we bagambira okuwaŋŋangusibwa okuluvannyuma lw'okuba oluyimba kyali kyetaagisa anti ekintu musoma kirala ne mutegeera kirala. Sebadduka tebamuwaŋŋangusangako. Okuwaŋŋangusa is to be persuaded and taken to exile by someone. Ani yamutwala mu exile. Okay, exile gye njogera kuba gye mbadde ngazzaako okwongera okulambulula bw'akuba oluyimba kyali kyetaagisa ku mulembe gw'Obote. Obote akoma nesirowooza nti ye yayimba oluyimba kyali kyetaagisa. Twongere tukataanyeemu tukatereemu. Oluyimba kyali kyetaagisa nsuubira nti lwaliro oba lw'amasagazi. Kyali kyetaagisa okunyigula okujjawo bweraliikirivu n'okusanyusa abantu. Si lwa Sebadduka. Si lwa Sebadduka baaba naliwo bwe lwafulumira. Lwafuluma mu 1971. Kati ate ugamba otya Sebadduka yaluyimba ojja kuba alina luyimba lwala luyayimba nga ze yayimba ennyimba ng'avumirira ebintu ebimu ebyabeerangawo. Tafunako bukubagano ne president yaliko. President ki? Kati bw'aba yabufuna ayinza okuba nga yabufuna ku lwe naye nze saabutegeerako. Naye nga waliwo ennyimba ezimu ze yakuba ndowooza abantu ne bataba omanyi bw'okuba oluyimba oba bw'ozannya omuzannyo kati nga ffe ababiri mu art. President nga president talina buzibu naawe. Taba na buzibu naawe. Naye ekizibu kiri mu bano abawozi b'omunyama. Ayagala okulaga nti akola n'amugamba nti olabi awo ayimba ggwe. Awo agamba ba David Kabanda.
nze simanyi nze saagala kunyingiza mu ntalo nze nkugambe bwami abawujja omunyama ababeera ku nsegere z'abakulu beba interpreting ebintu esebo kubanga hadi bonagamba kwamini ye yakuba oluyimba olwali lwana amini sebo dada we bali kulwana nnyo ne mali ya nnyoko baluyita mali ya nnyoko kwase baduka yayimba enyimba yayimba oluwala olunyunyunsi yayimba omulogo n'omusezi yayimba omusezi yayimba okuzaala lumbe n'ayimba omulimu okubeera nga oli omulimu okukola mweyayimbira nti tekisaana ate nga wabaddemu okwezimbira ennyumba ti bw'oba ozimbye ate zimba ennyumba kuba bayinza okusiba ogenda okuddanga mu kayumba kawali osula mulimu mpangisa mulala nga tokyasobola n'ayimba oluwala olunyunyunsi n'ayimba olumbe lulina amattire n'ayimba nabwami yayimba ennyimba nnyingi nnyo n'endala nga ffe twazigula ffe twazigula ennyimba endala awo ku kasajja ndisaanize ensi ekyuka n'ensi ekyuka sibalimbye ate bwekyuka bingi n'ebikyusa wafunako wanu naye mu biseera bye ebbanga lyonna twabeeranga naye kubanga ebiseera ebyo nali nnywa sigala ng'ate naye anywa sigala kati nga kyatufuula bangu ab'omukwano kuba twabeera naye that is 1983 bonnaawo kuba eri emabega nali sisobola kumutuukirira yali munene nnyo naye wano mu 1983 84 85 awo wonna ntwatandika okubeera awamu nga abeerawo awo ku dduuka ewaffe kasajja nsanis awo ku Room Street ku Plot 34 awali Yamaha Center. Kojja mugeraganya n'abayimbi bobadde nabo mu biseera byo kiki ekyali kyalina ekyenjawulo kyalina ekyenjawulo ndi yali musajja neewuunya omusajja yali alina ekirimi okuba nti yali asobola okuyimba ng'ate bw'aba ayimba towulira kirimi mu nnyimba ze yali ayogeza kirimi mu kwogera naye ng'ate bw'aba ayimba tokiwulira. Ekyokubiri yali musajja yali ayagala ennyo okuyiiya ennyimba ezirina kye zigatta ku bantu nga tayimba kunyumisa bunyumisa nti anyumirwe naye nga buli luyimba lwayimba aluyiiya lwa nsonga. Yayimba bwe yali ayimba nga oluyimba kakati ng'eddaame lyakyo wali olaba kye yali ayogerako bwe yayiiya ensi ekyuka bwe yalaba ekyo n'ayiiya oluyimba lwe bayita Federal. Bw'ayagala okumanya ennyimba ezo ojja kugenda onoonye ogawandike nti Federal by Christopher Sebadduka. Ne bwateekamu Christopher Sebadduka songs era ennyimba zijja kujja naye nga yayimba ennyimba nnyingi naddala ezaali zigatta ku bufumbo era yayimba ne bamalaaya ku ttaala ne baani bonna yayimba oluyimba lwe bayita malaaya ku ttaala. Zonna ezo nnyimba ze yaziyimba yayimba ku bintu bingi nnyo ku topics nnyingi ez'enjawulo ezisobola okuyamba ate n'abanga ekirala ekyenjawulo ekimuliko nti bwe yamala okulaba nti muyiiya mulungi ate muyimbi n'afuna abantu bayigiriza nakyo kyali kikulu era kyeyalekawo kati toyinza kugamba nti sijjajja w'abayimbi omukulo gwe guba weguli. Kojja ekyokuyimba nga Uganda efuna independence kyo wakimanyako? Saakimanyako naye nga bagamba yayimba era y'omu ku abo ku bayimbi aba entertaining. Kitegeeza nga ku bye yakolanga eggwanga liba limuyinza omujjukirako nti eggwanga nga Uganda lijjukira bantu balala okusinziira ku bwetaavu n'obwagazi abeera alina okuteekawo ebijjukizo kyakola. Busobola okukeera ku makya ne bajja ne basiima muggwe ti okoze kinene nnyo eggwanga olitwala mu maaso naye nga tebasobola kusiima muntu yagamba nti Uganda efuna amasannyalaze ye baali bakuba mukube lwaki asabye amasannyalaze. Kati Uganda gwe bw'olaba bonna be bazze bawa emidaali mu Uganda be bali wathe oyinza nofuna omudaali naye nga naye gwe webuuze bawadde ne bawa n'abaana waliwo abaana ne bawa naye nga waliwo tebasobola kuwa muntu yagamba nti ono yakweka General Museveni mu lutalo ono yamuvugako mu mmotoka nga bali bati abo abamu babeerabira ne babanga nti ono yamuwanikako anti wano ku mwanje wano ababaawo abakola lisiti ezo banaasiimibwa bayinza obutakuteeka ku lisiti naye nga ate ye yennyini omunene bw'agenda mu kitundu bw'ati agenda nagamba gundi yeggwe ng'akyakujjukira kuba ye teyeerabira aba abajjukira abantu be. Kojja
omwami ono Christopher Ssebadduka erinnya lye bw'oyogera mu kadongo kamu wano liwulikika naye ate tosobola digeraageranya ku bano bakafeero ne Basudde. Bw'oba wakwogera ku kafeero bw'oyogera kafeero osooka kulowooza ku Ssebadduka kujja nga oba tolina magezi. Abo bonna okukuba baali inspired n'oyo kuba ye nteekawo trend eyo era kyova olaba abo abaana bonna bagenzi abakulu abakuba ebidongo olwaleero teri yayinza kulengeza Dani Mugula be babaddewo bamatiya Luyima toyinza balengeza kuba be bakuumya endongo neebeerawo gwe n'ogisanga n'ogikubanga bw'ojagala gwe tekikwewunyisa olwaleero kubanga Matiya Luyima ne Dani Mugula ne Kakumirizi nga bakyasobola okubeera mu lwokaano lw'okuba ebidongo nga waliwo n'abavubuka abato ababikola kati kitwale enganze bwendi abaana abaliwo kati abatambulira ku mitimbagano gino abateeka ku kontenti waabwe bangi naye okuba nti nange ali mu 70s okuba nti nange nsobola okujja n'entula ne mbako kyennyonnyola nange okubanga ntambulira ku mulembe ogwo oza nakyo kiba kyamaanyi kiba kyanjawulo okwekumira ku mulembe. Lwaki kojja nga bwe bajjukira abantu bano babeera mu mawulire bakolerwa biki ono lwaki yetajja ku layini eno ey'abano ababiri oba abasatu baani abasatu tubale Bongole Lutaaya tubale Basudde ne Kafeero bwe mulowooza abo be bayimbi be bajjukira ate bajjukira ba Eri Wamala bajjukira bakawalya abo si be bajjukira baki Andrew Kyambadde bajjukira gundi Hadija Namali kati toyinza kujjukira Bongole Lutaaya omujjukira si lwakuyimba yakola nnyo ku music Fire Lutaaya bamujjukira lwakuba nti ye yasooka okuvaayo n'ayogera nti mulwadde wa siriimu kibamujjukirako naye Hadija Namale be babadde mu ndongo Hadija Namale yabeera n'ayimba ye musajja kaza yasooka okuyimba ng'ayimba ne mu lulimi olutali lwaffe ng'ayimba ne mu Lukongo ng'ayimba Lingala nga kati boolaba oluyimba Kasujja ng'ayimba Bolingo nayo osala kapasi ya solo na Motema Nanga oluyimba ng'ejjukira bulungi ng'ayimba Kasujja laba lwaki ondaaza bw'otyo lwaki ontambuza ng'ate omanyi nti nkwagala eyayimba Kasujja bamuyitanga Kasujja bwe yali ayimbako n'ayimba ne Zozo n'ayimba gundi Bosa n'ayimba Mukuliko omwaka yeyimba ennyimba nnyingi nnyo nalabye olimba baluzeemu ate anti Burusel kati lwakabeera tugenda kuba hiiti emirundi ebiri we yalufulumiza nakakati nga mukadde kojja omukyalo oyo ye yatandika ddi okuyingira endongo yajja ne Ssebadduka anti mwe problemu eriwo nti buli kyebajja kati ekirivamu oli bwabuuza gwe wajja ne ba Museveni tolowooza nti olwokubanga Ssebadduka yayimba nti buli eyayimba yatandika naye ngamba omulembe gwe nedda ate ye weeno mu maaso nga Ssebadduka baatandika dda Mukuliko omwaka olimba olwafuluma gundi 1967 Mukuliko omwaka namulabye kozi mumuleeta ngenda kuzomeza 3 ngenda kuzomeza 3 bagenda kubanga baluyimba era nsuubira bayinza odduyimba ne Mrs. Semakula bayinza okuyimba olukadde oba bayinza okuyimba luno lwebakoze nga bali ne Mrs. Semakula ngenda kuzomeza 3 wali mu Sheraton Gardens bajja kubanga we bali abayimbi bakadongo kamu abakadde bonna bajja kubeerayo kojja mu nnyimba za Ssebadduka nga line up bwogituwadde oyinza ogitulira mu lukwakwayo tulondobemu ennyimba nga 2 zetuwa abawuliriza bafa amakulu amakusike abantu naddala kati zino nga yeefumitiza naye ng'abamu tebalulwa makulu waliwo oluyimba baluyita amazima tegeekweka n'olulala oluwala olunyonyonsi mu mazima tegeekweka message kyenkusike gye yali ayisa nti bagamba nti facts are bitter kati kyebamanya nti ate amazima osobola okugatuulira obulimba busaasaana nnyo amazima gakola ki obulimba busaasaana nnyo so nga ate amazima abazze kunnona hello mupaki oli awo kale kanzije kammalirize wano kammalirize no wansi
mujje kagadde nene wansi ekirirayo neetuuka n'okukyuka we wali kakati olwalo olunyusi nga terunaba kujja oyogedde ku luyimba luli olwa eddambe lyakyo oluyimba mazima tegeekweka nti obulimba busobola okusaasaana naye amazima gabadde akyera gavaayo nga bwolaba kannakati ebiriwo byonna byebakola baana bakafeero baani amazima go gajja nekiggwa ne bweba natawuka Australia wa amazima gajja kubanga the truth is truth. Kati waliwo omukyala yalimbanga omusajja nti ngenda mu ddwaliro ngenze bwano ngenze gindi lumu yagenda okugenda gye yagenda n'alimba ndi maama n'amalayo wiiki namba n'agenda okudda n'alimba ng'abulira munange nno maama akutumidde bali eyo bakutumidde ye bali batya ndi balungi bakwagala nnyo bambi era maama ngambye nzireyo mbayambeko ku mmwanyi mubanogerako emmwanyi nti kale kyava bwe naamutunuulira n'alaba omusiri waweddeme namugamba no maama wo gwoŋŋamba nti aŋŋambye oddeyo ku mmwanyi twamuziika lwakuna gwe omuntu gw'obadde ogamba nti maama waagundi yaziikibwa lwakuna amazima tegeekweka gabadde aki gavaayo ne baba nga bakola ki koja olwo bwe luggwa olwalo olunyonyosi lwali lugezaako okulaga nti bwe babanga bakuyise ku deeti togendanga na muyolerero gwa mikwano gyo oli yagenda ne muyolerero gwa mikwano gyabwe mirundi 3 oli n'afuna n'anyiiga nga buli wadde bamuli n'anyiiga n'akwanamu omu ku bali ono n'amuvaako n'aba nti okuleeta omuyolerero gwamufiiriza nkuyise ku deeti muntu omu noleeta naye nga balya basaba oludda lw'embuzi mpe enkoko 3 ndeetera sampeyini ndeetera kino olwatuuka baatuuka ekiseera ne bafuna ebizibu ebyo sebo bwe tusaasire ennyimba zino ezimu abasajja baali badda naye balina engeri gye baziyiyangamu nino limba nabadde mpuliriza baluyita Maria Nyoko yali ayimba message yali eri ku bayindi engeri gye bamistreatingamu bannayuganda abayindi ne babagoba naye nga ebigambo bibakozesa nga bwoba okolewa kubuuza ye Maria Nyoko oba toyagala genda malala gyali nga bakola ki oba toyagala bileke kati naye ne babagoba nekibanga nayiyamu oluyimba luno lujja amini amaso bagoba yalukuba 1972 yalukuba mu September awo nga bamaze okugobwa nga bagobeddwa baba wenda ku 9 oluyimba olusenga bakuwa line-up y'ennyimba zaabwe bakatalogolera muyimbi ono mulimu oluyimba lwatwasooka okwogerako omukazi eddaame lyacwa okuteekamu bale lwasinga zonna n'olwaliro balukuba naye olutiko lungi ikanze nga bakubye eddaame eryacwa koja yali ayogera ku bigambo byali mu ddaame oba yali amujjukiza ebigambo cwa bye yamugamba jjajjaawe kati jjajja wa Ssaabasajja olwaleero bye yayogera naye yalukuba ate alukubira Ssekabaka Muteesa era omusajja gwe bayita Christopher Ssebadduka yali muwamaanyi nnyo yayimbira ku bakabaka babiri ngera Desiderio bwe yayimba ku mbaga ya Muteesa ate n'ayimba ne ku mbaga ya Ssaabasajja naye oyo naye mutye yayimba ku ya Muteesa najja ne ku ya mutabani we ono nakuba oluyimba nga alukubirwa kitaawe wono yalukubira kitaawe wooli ate lusanga n'omwana naye nga Ssaabasajja era n'amuyita n'aluyimba mu Nakivubo nga waali ng'era amakulu gajja era amakulu agali mu luyimba olwo gakulaga lwaleero obwakabaka bwe buyuuga bwe bukola ki nga n'ababuyuuza be bagamba nti baali mikwano gyabwe ekwalo layini wagambira weegendere tobakyawa basembuzi n'ate bakola ki beegendereze oyo ye Ssebadduka Christopher kwegamba apagejingira message mu luyimba bati naye nga si byakugamba mbu abeera abwaleekaana akole ekyo no koja nga tuwumbawumba Ssebadduka ekalaamu ye ogigeraganya ne bayimbi abalala buli omu alina packaging yes anti buli yamalanga kola research
nga tayi yaluyimba nga takoze research naye abayimbi abasinga bo bafuna tune n'ateekamu bigambo abakola research bonna ennyimba zaabwe ziba up to date teziggwako kyova olaba ennyimba za Kafeero babulira kino yakiyimbako kino yakyogerako basajja baali balaguzi bayita okukola research bwokola research kati nga bwe walaba nga njogera egamba nti Kafeero yenna abaana bana byagenza okujja nga era bana kati abasigadde byo bajja okwogerera biba birala baba bagwamu bigwe koja emessage eringa esembayo ku Ssebadduka ono bw'okola comparison nye n'abayimbi bano bonna abazze babaawo what is that unique thing kyalina yes kyetutayinza kwerabira ku musajja ono anti ye muntu okusobola okukuba ennyimba mu buli generation kuba Ssebadduka yayitandika okuyimba mu 1905 oba 48 awo n'atuuka okuba nti akubye ennyimba paka mu 1997 99 nga ennyimba ze weeziri nga era akyayimba nga zikyafiitinga mu bantu aba unique kimufuula ow'enkizo kivuula bane Kafeero kyamufuula ow'enkizo waliwo n'abayimbi baaliyo naye nga bwe bayimba ennyimba nga tezisobola kujja eno tezikyatuuka nga zino wezikoma tekinikale yali atya mu bino ebyokufulumya oba nga yafulumya ennyimba nyingi ndowooza yaweza ennyimba ezawera ebibiri yaweza ennyimba eziwera ebibiri yakuba ennyimba nyingi ate weewuunya yalinga akuba nga zigenda ku records kyebayita records nga zisifulumira ku mayinja ng'ate ejjinja lyali teririkodinga ekakuko ebiseera ebyo kojja full package y'omuyimbi music dance and drama kijira kitya ku Ssebadduka okuyimba yali mulungi ng'ayiiya bulungi okuba ebivuga nga yeekubira ekivuga ng'ayimba yeekubira endongo ekyo kikulu kyanjawulo nnyo ku bayimbi baleero kye batasobola performance nga ye bw'ajja okuyimba bw'aba anaayimba luyimba lwa buwangwa ng'era ayambala bya buwangwa bw'aba anaayimba lwa malidaadi ayimbala malidaadi yenjawulo gye yayina ku balala bonna bina package yali agirina ate ye musajja nga yali ayambala nga abeera smart very true era ng'akuba n'oluguudo ne lwawula bulungi mu gundi ye so byebyo tujja kuba nga tubawo ebisingakaawo oyo nno ye Christopher Ssebadduka nsaba analaba episode zaffe zino eza Ssebadduka k'otamatidde keweebuuza comment section eramule lwa nsonga twakkiriza nti bwe mugenda mu comment section bye mwogedde bye mubuuza ate ffe kwe tusinziira naffe okubeera nga tugaziya oba ne twongera okubawaamu oyinza notubuulira gwe gw'oyagala tuzzeeko Ssebadduka bwaggwa wandyagadde tukuddizeeko ani osobola okubeera nga omutegeera bulungi nnyo obadde n'abantu baffe batugoberera oba batuyambako okubeera nga tutambuza emirimu gino okuli bicycle kick bagamba nti beeyune bakukolere obaolyawo ebyannaggwano obeere nga amaka ago ofuuka nnyinimu tobeera nnyinimu batandika okuvuma embwa badde manyi nnyinimu okubeera ne ssente omukyalo omuzimbidde ennyumba amaka gaggadde ekikufuula nnyinimu kubeera nti gwe omukyalo oyo tazunga gwe nannyini ye nga kuba bicycle kick ekuteekawo ne bw'obeera ng'ozimbye amaka n'ogazimba n'ogakola ki n'okola ki bali bagamba nti ng'omanyi kukola ssente ffe tumanyi ki kojja ekiteeso osobeera n'obeera omukyala wo mukasiisira n'atagenda ne bamubuuza lwaki tova wa musajja nga ekimusibyewo akimanyi musajja wange ogenda mu golofa zekalina nga tanyumirwa kyanyumirwa talina kimukima kye sagala nnyo omanyi kojja bawe enamba y'essimu enamba eri 0752 tujja kuba nga tusisinkana ng'okuba nga nkukolera delivery nga amaka gatereera nga mutandika kunsongamu mimwo nti tabooyo amaka gange gaali gafudde tabooyo kati ndi still ndi taratibu kale tetuyinza kuba tusuke wano aba Focus Graphics and Branding aba Focus Event Services bagamba nti balunyeeko enamba z'essimu kwezi ku screen tusinkane mu video ezijja mu maaso awo olunaku lwaleero mpaka bwe tunaddingana for now bye bye